Ngayita ku kibanja kye kya X, President wa NUP Robert Kyagulanyi yayisizza amawulire g'okufa kwa mukyala wa myuka omwogezi wa NUP Waiswa Mufumbiro eyafudde mu kiro ekikeesa olunaku olwaleero. Ono abadde abonaabona n'ekirwadde kya kkookolo w'amabeere okumala ebbanga erisukka mu myaka 3. Naye amazeewo Friday, twabaamu admitting Friday night, Easter twagimalaawo, ejjo leero bubadde bukya ku ssaawa 9 Mukama n'amuyita. Amawulire mbaddewo ku ddwaliro ebbanga lyonna. Newankubadde omusawo yatugamba nti bwe tunaabeera lake oba oli awo osobola okutwaliriza n'amalako omwaka guno, naye ekyembi kitutwa ennaku ntono nnyo n'afa. Bbaawe we yakwatibwa mwaka oguwedde yali ku treatment era, naye okukwata kwa bbaawe kwayongera okugootaanya embeera. Bbaawe yali amulabirira amukolera buli kimu, kaakati avuddewo n'asigadde n'abaana baabwe abato bambi, kyayongera omukosa. Kato Kenneth muto wa Waiswa ye abitaddemu engatto n'ayolekera ekkomera Luzira okubikira mukulu we amawulire g'okufa kwa mukyala waabwe. Mumenyefu nnyo ddala nti tasobodde kale okufuna omukisa mu kaseera kano omuntu waba ng'agenda okufa, okumulaga omukwano, okubeera naye n'okumusiibula nga bbaawe ate mukwano gwe. Waliwo ebbaluwa gye twebyeko n'agaffe Mufumbiro gy'awandiikira Ssaabalamuzi w'eggwanga Flavian Zeija ng'amusaba amukkirize ayimbulweyo okumala akaseera asobole okuziika mukyala we. Mu bbaluwa eno Mufumbiro akakasizza omukulu nti wakugondera obukwakkulizo bwonna obunaamuteekebwako. Joel Ssenyonyi omwogezi wa NUP era akulira oludda oluvuganya mu Parliament atukakasizza nti ddala okusaba kuno kwatuuseddewo omukulu era nga balina emiwaatwa emirala mu mateeka gye baagala okweyambisa. Abalamuzi bano nabo bantu. Tudula biseera ebisinga mu kooti nga twogera nga bannamateeka, naye yesinga bw'okootinga amateeka naye ng'ogezaako omuntu ono okukonnekitinga naye ng'omuntu n'ogamba naye omulwadde wuuyo omulaba. Biseera ebisinga tugamba kati bakuleetedde omulwadde musindike mu ddwaliro, tomusindika mu kkomera nga bwe bakola eri mutwe n'abalabizi bakola. Era katusuubire nti oba oli awo ekitongole kiramuzi kinaawuliriza ku mulundi guno kimukkirize agende aziike mukyala we, kubanga era bakomawo ku Lwokutaano mu kooti okusobola okufuna ruling ku nsonga za bbeeyi. Waiswa Mufumbiro ne banne baatuuka dda, ne Dokita Kizza Besigye n'Obedi Lutale baatuuka dda okufuna bbeeyiro, ne bwe tuba tetugikaayanidde, ng'omulamuzi yekka yeemuuvinga n'agamba ebbanga ly'omaze wano osaana kuddayoka, waliwo akweyimirira. Ekizibu nti kati emyaka gigenda giwezaana nga Museveni yali mu buyinza, abalamuzi abaalondebwa ng'ajja tewakyali n'ogu. Okusinziira ku nteekateeka za famire, Edith Katende Mufumbiro ng'abadde wa myaka 40 wakuziikibwa ku Lwomukaaga lwa wiiki eno. Kasubira anaateebwa. Ne of course tujja kubeera ne engagements ez'enjawulo ku Mulumbe, ewaka ku kitebe kyaffe nga bwe tukolera bannaffe, then n'ebyenziika nabyo tujja kuba tutegeeza eggwanga nga tumaze okwasaganya obulungi kulaba nti kinaasoboka munnaffe ateebwe kakalu ka kooti asobole okuziika mukyala we. Raymond Tamale, NTV Akawungezi. Idris yakadda abadde mu ggwanga lya Amerika.